ekitambuzibwamu okuba nti kisiga ensigo ennungi ey'obukulembeze mu bantu baffe, mu baana baffe, mu baganda baffe, mu mikwano gyaffe. Ekibiina kya Nkoba za Mbogo kiteeka nnyo essiira ku buwangwa n'ennono. Ekibiina kya Nkoba za Mbogo kikuutira era kiteeka mu muntu empisa ez'obuntubulamu, obukulembeze obw'obuvunaanyizibwa. Era ffe abafulumya ebweru abaweereza abantu batutunulira ne bagamba nti prodakiti za Nkoba za Mbogo muziraba. N'olwekyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Obubaka bwe nnina okusingira ddala bwakukuba mulanga eri obukulembeze obupya obuweereddwa oba obulayiziddwa olwaleero nti obukulembeze public trust. Muli baweereza b'abantu, servants of the people. Si mmwe mwetaddeyo, abantu be babataddeyo. Nga naffe we baatulonda ne bagamba nti Shamim Malende tukutadde mu palamenti otukiikirire nga bannakampala. Kyekyo nno kitegeeza nti si mmwe mubeera babboosi baabwe, wabula bba abantu be babeera bakama bammwe. Kitegeeza nti mulina okuwuliriza ennyo ne mulyoka mukola, kubanga buli munaawuliriza ennyo aba bateekateeka ne muwuliriza ennyo abo be muweereza temujja kuva ku mulamwa. Ekirala njagala kino kisindikira eri abaana abawala. Nengeddemu abawala abeenyigidde mu bukulembeze bwa Nkoba za Mbogo. Njagala abaana abawala mubeerere ddala omumuli okwongera okulaga ti ddala n'abakyala tusobola. Era nkubiriza abaana abawala mwenna abali eyo n'abakyala nti weewaawo ng'ebisoomooza bingi ebinyigiriza omwana omuwala olunaku olwaleero, ebinyigiriza omukyala olunaku olwaleero bye tutagenda kugendamu, naye omukyala n'omwana omuwala twagala olwane, kubanga kati ensi weeri ewadde platform abakyala n'abawala okuba nti naffe tukulembera, okuba nti naffe tukozesa amagezi Katonda ge yatuwa tubeere nga tuyamba abalala. N'olwekyo njagala nfune engalo ez'omwanguka nga ziyozaayoza kabinenti empya erondeddwa erayiziddwa naddala ate abakyala bali ku kabinenti eno. Bannange siyinza kuva waggulu nga sibeebazizza okusookera ddala okutuusa obubaka bw'omukulembeze President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukulembeze antumye n'aŋŋamba nti abankoba za Mbogo Lubiri High School abaagala nnyo, ayagala nnyo kubanga Nkoba za Mbogo tesosola mu madiini na mu mawanga. Ekyokubiri n'aŋŋamba mbagambe nti asimba nnyo mwebala obuwagizi bwonna bwe mwatuwa ne bwe mukyatuwa okuba nti tutwala Uganda mu maaso. Era n'abagamba nti mwebale musindikira ne Shamim Malende ng'omubaka omukyala owa Kampala. Ate era n'aŋŋamba nti nammwe abalala abakyala abali eyo n'abawala wamu n'abavubuka temwetiiririra kubanga ffe tetuzze kubalemerako, tulina okukolako ate ne tuteekateeka nammwe abalala ne mujja mu bifo bino kubanga mmwe abakulembeze ate ab'enkya. Bannange Mukulu Ssebunya, njagala kutwala mukisa guno okukwebaza olw'ebigambo eby'obuvunaanyizibwa eri abantu baffe bano n'abaana baffe bano. Kituufu okweyagala mu ngeri etali yakufiiriza munno. Ekyo kikulu nnyo. Abaana abawala mukiwulirize nnyo, ate nammwe abalenzi mukiwulirize nnyo. Kikulu. Mbasaba mubeere nga mukitwala ng'ekyomuwendo, kubanga okusoma bw'oba nga tokuwadde value
oba ojja kwejjusa mu maaso. Kituufu nti okusoma si kwe buli kimu, naye okusoma ng'olina omukisa kukozese kukugattako kinene, ojja kukiraba mu maaso. Message endala abakulembeze ze bataddeko njagala kuzeebaza, sijja kuziddamu, naye ate nange kwongera kakasa nti ate mukulu Ssebunya ate nze ne wana abeera mukama wange, si waka yokka naye ne wana abeera ki mukama wange. N'olwekyo bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mugumiikiriza, mwebale nnyo okutukoowoola, mwebale nnyo okutuyita, mwebale nnyo okutugumiikiriza. Tubakubiriza kulemera kubeera ku mulamwa, kulemerako kutusabira. Na mwenna abansabira nga ndi mulwadde naye nsobola okuvaayo, alhamdulillah, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Mukulu wange Moses, ndowooza mmwe abatambulatambula eyo mu ofiisi z'abo abasajja, mubagambe nti obukulembeze buyina engeri gye bukyukamu, naye bwe baba tebamanyi mubaleete mu Nkoba za Mbogo tubalikirize, kubanga abaana bakyusa obukulembeze wakati mu kamwenyumwenyu ak'enjawulo nga tewali kusika muguwa, nga basanyufu, n'eromba oba Uganda erituukako wano katata wafuna Kyagulanyi. Kanveeyo eyo, nze Ssebunya Andrew, temunkwata bubi, ndi musajja musiraamu. Ndaliko ssentebe wa Nkoba za Mbogo ku Kawaala High School, ndaliko ssentebe wa Nkoba za Mbogo ku Kampala High School. Bubuufu bwe bumu, naliko munnamawulire ku Nneeka Akaliba Akendo. Ennaku zino tulina okuba nga twekaabira wakati nga tusanyuka nti abavubuka babataddeko ekifaananyi eky'obwonoonefu, nti abavubuka babataddeko ekifaananyi eky'obutagasa. Naye wakati mu mbeera eyo, ng'omuvubuka wa Buganda ali wano, ali mu Buganda, olina okweteekako omuwendo. Nze ndi munnamateeka era mu kiseera kyekimu nze kwe mulaba wano, nze CEO ntuusa Africa. Gw'oliki mu kaseera ke kamu nina omukazi mu Paalamenti, Shamimu. Gw'oliki mwe abavubuka, owoweera mufunisa lubuto ave mu senior 4, avire mu senior 4, oweera naye omwongereko omuwendo. Kale nno tweyagale enneeyagala etali yakufiiriza, tweyagale enneeyagala ey'okweyongerako omuwendo. Bitera otambulira awamu nti bw'oyambala kamini oba oli mu mulembe, naye omulembe n'obwonoonefu bya njawulo. Era gwe ng'omuvubuka ayise mu Nkoba za Mbogo olina okuba nga obyawula nnyo, kubanga n'abali b'ebisiyaga batugamba nti mulembe, batugamba nti mulembe. Eri oli bw'akozesa ebigambo ebinene ajja kugamba nti tuli mu mulembe. Muli mu mulembe ki? Wakati nga tugenda mu nkulaakulana, wakati nga omulembe gutuvuga abasajja ennaku zo kye bayita sipiidi, tuyina okwawula obwonoonefu. Abavuddeko okuwummula tekuba kukola ki? Kutuuka. Saagala bbali mbambu mutuuse. Muteekeddwa okwongera okuwabula abaana battu bano be twawadde obukulembeze, mubayambeko okutuukiriza obuvunaanyizibwa, kubanga bibalemye ne bye musobodde okutuukiriza mubimanyi. Awo nno musobola bulungi okuba abawabuzi abalungi okusinga omuntu omulala yenna. Naye nga tubeebaza nnyo obuweereza bwe mukoze,
eri ekibiina kya Nkoba za Mbogo mu Lubiri High School ate ne mu ggwanga lyonna ate n'Obuganda okutwaliza awamu. Mwenna abajja obukulembeze sukwewaana. Tukimanyi bulungi nti buva eri ki? Buva eri ani? Temutuula ne munyuma nnyo mu makanzu ne mulowooza nti mugguse. Nedda. Tulina bingi bye tubasuubiramu. Petron yabagambye ebigendererwa bya Lubiri High School. Mufube nnyo ebigendererwa bya Nkoba za Mbogo. Mufube nnyo okubituukiriza. Twagala tulabe nga mu kisanja kyammwe waliwo ekipya ekikoleddwa. Ffe tulina okwenyumiriza nti buli mwaka oguvaako, buli kabineeti evaako, ffe Lubiri High School tubaako nekye tusigaza. Tulina bye tulabirako nti bano nno be baaliko 2015, bano nno be ba 2021. Tulina bye tusigaza bye tulabako. Kati nno ffe mmwe newankubadde nga waliwo ebya bulijjo ebirabikako kabineeti ze bituwa, tulowooza nti mwe mujja kubaamu ekyenjawulo. Essomero lyonna terinasobola okulaba nga mukitendese oba mukiyigiriza abaana bano n'essomero lyonna okutwaliza awamu. Tulina essuubi nti abayizi babeesize era balina essuubi temugenda kuwa obuweereza obusingira ddala okuba obw'obuvunaanyizibwa. Twebaza nnyo Petron owa Nkoba za Mbogo, Madamu Rita Namata. Nze mpuliddeyo ne ndabayo n'abaziremerako. Naye mwe muli banjawulo, mukkiriza n'abalala bakwatemu. Ekyo nno kyakuyiga eri ffenna. Kyakuyiga kikulu nti omuntu oweereza ekitundu kyo ne kiggwako ate n'omulala n'akola ki? N'atandikirawo w'oba okomye. Kale nno mukitwale nga kintu kikulu nnyo ate era mu kipracticing, mukikolenga buli kadde. Nyongera okubeebaza abayizi baffe abali wano mu hall ne mu ssomero lyonna okubeera nga mukimanyi nti muli banna Nkoba za Mbogo. Nyongera okubakubiriza okugoberera enkola za Nkoba za Mbogo, okwagala Obuganda, okwagala Ssaabasajja ate n'okuwagira enkola eyo yonna gye muli mbeera ne gye tuli kati. Batuyitamu enkya n'eggulo era naffe tugenda batuukirira nga tulinayo kye tutwala ebulange okuwaayo nga Lubiri High School. Sandyagadde twekanyenga, sandyagadde twogere, Ssaabasajja yatuzimbira essomero naffe tulina okumuwagira. Kale nno nsaba bwe tuba tubatuuseeko mube bawagizi balungi. Bannaffe from Kasubi mwebale nnyo okujja